News Pack channel kwoli wabale kubanti nate oje kumideko manji genkuletedde Kukiriza mberenga nga kuwa tutandikire wa Professor Ssekajja ajemba na Uganda ebigambo oluvanywa lw'okubanti no aina caption jatadde ku mutimbagano. Caption egamba etya atuberenga ate tugisoma ababiri avuddeyo n'aberanga ate agamba nti mukyala we wamugambye nti nali lubuto olwa myezi ebiri oluvanywa lw'okuba nti no yakazaala omwana waabwe ayitibwa Azabu kakati nti yeyo sound jakoze akatambi kakano. Yes, kakati no wetugenda mu comment section banji bavuddeyo ne balyoka bagamba nti muyinza okulooza nti byakusaaga naye nga ate ebituufu. Ono n'agamba mbu nga tannaba kubanga ayogera ekintu kyonna kyonna Nakajja wa myezi emeka oyo bwate bwavuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'alyoka agamba nti people may think that you are joking. Oyo bwate bwavuddeyo n'agamba Martha. Ono n'agamba nti no kisoboka ku Becky. Ono n'agamba nti and I know my Becky, she's not joking. Bwate oyo naye bwavuddeyo n'alyoka agamba tewali ali mu kuwakanya caption mwami Ssekajja gy'ataddeyo ng'agamba nti mukyala we yamugambye nti ali lubuto. Ono n'agamba atya? Ono agambye nti no I'm looking for Mrs. Ssekajja's comment. Bwate bwavuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'agamba nti ate kisoboka. Ono n'agamba nti Becky watusuubiza wasuubiza atuukiriza. Bwate oyo bwavuddeyo n'abeera ng'agamba bannange comments nnyingi nga woli mu kuba nti nno olaba awo naye bonna bali mu kugamba nti ono muyinza okulowooza nti content naye nga kituufu Chosen Becky nga ali lubuto. Fenno katubere nga tweyongerayo nti tugakuwanga ate bwe tugafuna. Florence Nampijja yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye tasobola kufumba na mujja we. Abalala mufumbe ne bajja bamwe naye Florence Nampijja yagambye tasobola kugumiikiriza kufumba na mujja we. Ngenda kubuuza ekibuuzo kimu. Kimu bwe kiti. Yes. Osobola ofumba ne mujja wo? Nedda. Courage. Ng'omusajja alina buli kimu kye wandyetaaza. Nedda. Sisobola. Nze sisobola. Oyagala nkulimbe? Asaaga. Sisobola. Courage. Ensonga sigirina. Naye mpulira sisobola. Okiwulira mulimu nti sisobola kugumiikiriza kutosalira biyungu. Nze omwami awange abeere wange. Abakyala bagamba nti njagala nnyo agende Monday, Tuesday, Wednesday manye nti nange ndi free. Nze owange mwagalawo buli lunaku. Everyday. Kale osobola okwetala kubeera beetala. Naye ng'okomawo ewaka. Nze sidibangako. Sidibangako simanyi lwaki baba bakyogera. Bakyogera. What do you think abantu kino ekintu bakitwala ng'ekyamakulu ennyo babalowooza kivumo oba I don't know. Ekyo kyannema okutegeera. Bwe basinziira ku myaka emeka okupima nti omuntu yadiba. Awo we sinnategeera bulungi. Naye ekirala abamu baba bahater ng'anoonyaayo ekikulumya ng'omuntu ekikwonoonera olunaku. Ekyokubiri oba bwe batuludde nnyo ku screen balaba nga tukuze nnyo tususse. Ebyo byonna nze neebuuza byebuuze. Oba tebatulabangako nga tuyina be tubalaze naye tetubasuubiza nti tujja kuba balaga. Ekyo kyo tekijja tubasuubiza tuyinza obutaba balaga. Amumanyi kuba amumanyi. Naawe ekiseera bwe kiriba kituuse n'omumanyi oba ng'olina wunguddeko kuba tuli mu Uganda. Ebifo bye tutambuliramu byebyo. By the way, abantu abo kyabamanya tuli bantu nga bo. Tulina omusaayi. Kukiriza tuberenga ate tubuuzaako ku bantu bano wammanga twagala okubuuzaako ku Nassolo Zainabu ogamba otya Nandagire Madrin twagala okutumirako Namulira Prosi mukwano ogamba otya Mary Wosuubire tukutumiddeko Namatovu Jessica bwe bale ku bantu nokwoli twagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa
Ssenyingo Richard twagala okubuuzaako Kaguda Charles ogamba otya Shalom twagala okubuuzaako Andrew atera katusembyeyo Nannyanzi Aaron. Abantu bulijjo muvaayo nga mugamba nti nno simanya bebe kulu ayina omwana atali wuwe nti simanya ayina omwana w'omugenzi Moze Radio. Bebe kulu yavuddeyo nalyoka bagamba nti abaana yabatwala dda ku DNA era ebyava mu musaayi byavayo ng'abaana bonna babe. Akatambi kaakano ku baana ba naye ate ndaba abantu boogera DNA naye ng'omusajja omukulu akuze. There are two things that are very crucial. One, you have to make sure that you know whether abaana babo. Then two, omusajja yenna alina okuba n'ekiraamo. Those two are very crucial. Kati olinye ku fourth floor otandise okulowooza kaakati DNA Uganda abantu bakola ebintu bikyusa abawala tebakyasibamu. So much is happening. You're better off knowing the truth. I didn't tell my wife. I just got my doctor and told him get my children. So you did DNA for your kids? I did DNA for my children. Okay, so when the results came, then my wife, Nancy Jane Mugamba, by the way, I did DNA, and I'm happy. She wasn't surprised at that. She didn't feel bad? No. You see what we're having this conversation. Moses, so you thought I could have done cheat on you? Of course, we've had issues. Yeah. But Moses. Really? Nangamba, Kasta, you're happy. Are they all your kids? Nangamba, yes. Can you share? I shared with her. Ensonga za nsambya ne mirembe ezikyagendera ddala mu maaso era nga buli omu yateekinze dda side. Simanyi oba gwe oli ku side ki? Nze naawe ttiimu nsambya jju, ttiimu mirembe jju. Kaakati nno bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera nti mirembe yagenze n'abeera ng'ate aggyayo ebintu bye oba yayagadde okuggyayo ebintu bye eri gye babadde bapangisa n'ensambya mu maka gaabwe gye babadde bapangisa. Kakati katubeere nga tukuwa abantu bano babeereko kye boogera ku nsonga za nsambya ne mirembe. Ku bintu bya mirembe n'ensambya munansonyiwa boogerako amannya gammwe naye ngenda boogerako kuba ndaba process gye muyitamu mmwe lwakuba nti eyange yali yanjawulo yalimu abaana naye mmwe mbalaba nga mwagala kwefaananyirizaamuko nga kye nayitamu. Kanjogereko nammwe kuba nze am unexperienced mukyawe. Basweetheart mwe mwenna abagamba muleke musajja muleke. You don't know what it costs okuteeka omusajja wabweru eyo abantu batandika omulaba. You don't know. Omusajja gw'osanze ku zero n'omufuula hero si kyangu kumukyawa. First of all, oba omanyi weekoledde ekintu kyo. Banda si byangu bwe bityo birowooza. Let me tell you my story. Buli lw'obeera mu nnyumba bw'oti n'ogamba maze okufumba, maze okujjula, mbuuke ku lujjuliro n'ogamba nedda. Kyokka ate n'oli aba akitegedde nti ekizibu ky'olina toyagala kubuuka ki lujjuliro. N'alyoka acunya ggwe. N'alyoka akucunya. Kati gwobeeranga mu bino ajja kutereera. Musajja ono asobola otereera. Nedda. Oba nedda. Njagala muleke ngazze ku zero. Ekitasoboka amangu bwekiti. Tekisoboka. Kati n'ofigitinga n'okola bino beerosi ne bayingirawo, poliisi n'eyingirawo, bamaama ne bayingirawo, basenga ne bayingirawo, bajjajja ne bayingirawo, bakojja ne bayingirawo, bannyina be ne bayingirawo, n'oyingizaamu abeewo. Please. Saawa eyo oba tolina kyo buli kyolowooza kigenda kukolera oba tolina we weekutte obeera mu bbanga ng'eki omanye ekitengejja ku mazzi nga oyagala ofuna omuntu amutegeeza amugambe wadde mwawukanye isoke omukyala muleke ne kino yaba akola bikulumya ate ovanga ku muntu akola ekintu n'asirika bw'ati gwe n'oyaka abantu balowooza gwe mubi ng'akoze akukola ekintu eki
kati nga kaka video ke yavayo n'alaganga behaginze ne mama wa Mirembe loza kale ka Mirembe katya mumanyi omusajja nga yasazeewo ku ate batebogera bigambo bingi akola ekintu eki ate akikukola wekka amaking sure kinaakucyankalanya obwongo mulyaba ng'ensi tekimanyi. That's what that girl is experiencing. Kati mwe mulaba mulowooza Mirembe ye mubi naye ng'omusajja kyamukolamu ayinza omugamba namugamba osaaga esente ojazindekera oyagala toyagala nga bali aba ayinza omuweereza ka view once namugamba wali weepankapankanga saakumala tozaala oli mugumba nakugamba ekigambo just ndi bagamba example naye ng'akibagambye muli abansi oyo omusajja wa Mirembe mulabamu owange gwe n'ogenda enswa n'oguluka n'olinnya ebisenge buli omu n'akulaba nti oli mulalu nze omusajja yali antwala butabika ate teri kumwe agenda kugamba Mirembe nti va ku musajja teriyo wadde n'ogu teriyo muntu agenda kugamba Mirembe nti va ku musajja saagala mbalimbe nze maama yantuuza ng'akaaba n'amaziga bw'ati n'aŋŋamba leka omusajja nga sisobola baganda bange ne batula bonabona ne baŋŋamba naye lwaki tova ku musajja nga sisobola benkola nabo ne babirukiramu nga sisobola otuuka butuusi budde obudde bujja kutuuka lujja kukyanga olunaku olulala Mirembe atunule mu ndabirwamu bw'ati agambe naye Mirembe enough is enough nkoye. Godfather wuno aliko kyagamba munnange ku nsonga za Haji Bakaluba kwossa ne Senga Acid anti Haji Bakaluba yawawaabidde Senga Acid. Bakaluba mizi mundabira mbuno mutumiddeko we shall meet in court. Bagala nnyo mwenna. Let everyone maintain the momentum, okay? Nenga ndiwo okubategeeza tewali kigenda kuntuukako mu abanda. Bakaluba, you are fighting your own shadow. Togenda wangula. Togenda kuwangula lutawo luno. Wabula ogenda kufiirwa byansusso. Bakaluba, walize n'enkuwa amajinni. Endala ezimu zirwanyisibwa majinni. Nwe tubaako engeri gye tugapaakinga ne tubaako engeri gye tugawa omuntu mu bucupa oba mu mmere oba mu ki oba mu kooti oba mu lugoye oba mu kyonna omuntu oyo n'agenda afuuka n'agenda ew'omukazi oyo n'abimuwa n'abisumulula olwali luwedde oba singa okozesa sisitimu zino ez'ekimafiya ezo naye olutalo luno lwogenzeemu Bakaluba togenda bisobola. Banange abana Uganda nkola eno video nti nga bwe ninde ekipapulo kuntuukako kubanga nze sinaba kukifuna ngambe kintwala mu kkomera baddiyale nkoowola abantu bano wammanga Shira Price nkimanyi nakuvuma nenkugamba toyina kabina wagoma nenkugamba ebizigo byakwokya byakuzibye nakuwogerako ebigambo ebitaali birungi naye munnange yeze jajja Black Man ate nga yegwa omulogo ku app gwe tulinawo aloga abantu ne tubalaba ate mad olabika nange wando tolaba bwe nafunye ebizibu mbu bagenda kuntwala mu kkomera mada yenze wo mukwano ngendera ake Tanzania ondogereko Mama Fina omusawo w'ekinnansi President w'abasawo ab'ekinnansi nakuwolereza waneeno ng'olina emisango ku internet eja anitaira mbadde nkusaba ondogero oba ogenda nkuloga ki simanyi naye mbadde mbakoowola mu abaloga ababiri Lavumase already yewaddeyo okundogera amannya gange ayagala amannya gange agenzaalwa gemumanyi sige matuufu Sharon Mutesi sige matuufu n'olw'ensonga eyo benkoowodde tuyinayo meeting okulaba tugenda mu ssabo lyawe era ku ssaawa mmeka mwebale kumpuliriza Proscovia simanyaani oyo ali awo oleke namukwata kajja kiwula ajja kwetakula omwami nayogedde bw'ati ekizuukusa omulundi gumu n'agamba
contract gye basayinize n'abatake ngisazizaamu lwaki abatake baganya okutuwa ono muvuka yani ono omuntu omunene atuvuma abeera ettake oyabeera atuvuma just kubanga bamukumye kino oyo omuvubuka muntu omu tasobola kututuusa ku mbeera egamba nti tusazeemu ne contract ez'oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe tubadde tulindirira. Tanzania yatuleka, Kenya yatuleka, funded by the African Development Bank, externally funded. Tulufiirwe kubanga oyo omuvubuka abeereyo atuvuma. Ffenna abadde atuvuma naye simwagaliza kufa. Ffenna abadde atuvuma naye siyinza muwa magezi nti komawo ne Uganda okutwale mu basement. Manya amazima gabaluma era bingi bye balemesezza. Olunaku lwe bakubba miliyoni ezisukka mu 10 mu mmotoka ku Washing Bay era lumbu yazibba twakubuza ssente wazijjawa kumbe ssente zaali za mission. Mwatonda eggwanga singa si baana boga nti bakuvuma ekibiina kya National Platform kyandibadde weekiri. Nze nava babagande ne Mesa Walukagga okwesimba nze nagula ku Walukagga omusango. Nze nakwata Serenezi wa Chairman of Commission okujja Walukagga mu Lwokano sigwa kwata sente sabyogera wano. Singa Museveni yafaako dda Kyagulanyi okujja omusango wa 2021 kodi n'aguza abantu kiki mwali maze okukobana ne mukyali Olukwago nga fayiro muzibyemu muziguziza state goza tetukimanyi ne mission era etwala muwanga Kivubi mwagimanyaako era mbadde nga mugenda mu makomera nga mwogerezeganya n'abaana baffe bakkirize okwevaamu bakolagane Museveni. Empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mu biseera bye eby'okubonaabona mweri atuukidde okukisa omukono mu ngabo mwenna mwasirika ne munzigulako buguzi lutalo naye ng'ekituufu mwali mukimanyi nti mission mugimanyi mwali mwagala kweddiza kwa Kabaka bwa Buganda nga mukulembeddwa Musalo Gamulengejja nga mukimanyi bulungi nnyo. Tuli wano abantu batabuse, abantu bacyankalanye, abantu banyivu bazibu bababikidde omufu oli neighbor we yafudde n'abika nti afiiriddwa omwana abadde ali mu kibiina bakiyita ekyagali awamu. Abantu bacyankalanye otubikira otya omwana wa neighbor wo ng'ogamba nti mwana wange afudde. Ekigenda mu maaso mu bufunze yabadde ayagala kasente ekibiina kyagali awamu oba ng'ofiiriddwa bakutwolera ssente ne bajja ne bakuziikirako ne bakuweereza amabugo kaakati ye kaakati abantu banyiivu nnyo obusungu. Ekisinza okunnuma tuli mukola okiwulira tetukyaddamu kuzika abantu babiri mu famire emu omu alina osigala oyo ebirowoozo byo biwedde. Amanyi Aserekola Jabo sipiika wa gali awamu nfunye obusungu tutambudde ne tugenda mu Kalagi akatundu bayitayowa Nakanyonyi tulina memba waffe yatulimbye ne twoleka emirimu gyaffe bannakibiina mwenna gye muli tuli gye muli bonnawulira ekirowoozo ekyo mwabasalawo memba tumusalire magezi kyo yatutambuza tugenza otuuka nga si mwana tunula eno tubuulire Mama Kalo sente zizaakusonda kati banayetuwaddeyo zizagala mu
Bwetita mudobadde mulabi mulungi alekwekumira ku News Park channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.